the biggest export gye tulina mu music musuuza. Either you like it or you don't like it. Kituufu. Omusajja n'oba ng'olina erinnya ng'omusajja ali ku mukazi wa kusinga ssente omulekanga towe stressinganga. Kyovola nti olina okuwa nnyo respect maama Babby Kyagulanyi, maama Zuwena, abakazi olina obbawa respect. Eddy Kenzo ye muntu omugezi tamala gafunisa lubuto. Musuuza y'omu ku bantu bwe nasooka okulaba nti asooka okwenoonyerezaako ne ku nnyimba ze. Agala omuntu omumanyifu bingi nnyo ebijja. Alina erinnya, alina ssente, alabika bulungi. Kale kwaniriza oli otya muganda wange alize tulaba webali nnyo webali eddala nneja kuba Omutuuze nati citizen wa Bunnamwaya police Bunnamwaya division bila biri mukwaga ng'omwetegekedde nnyo oli buli wamu. Yeah, kakati Jacob by the way kinese wano njagala kwogera ku mukwano gwo nani ennaku zino yaliko naye wali nga nali kugoberezibwa munsi y'omukwano gwe wakolera nga mu ddembe era ng'ampuliriza nnyo kubanga jjukira olw'Esande egiro beera mpoye lipowa ngamba akati kansooke nkole ki asooke nzikakkane male okuwuliriza ono omuyaayi naye waliwo ekintu kye neewuunya olalewo minisita Nyamutooro okulondebwakwe in fact n'ebbalamu naye tugenda sooka wonalewo minisita Nyamutooro. Minisita Nyamutooro ye mukyala yekka gwe naalabye simanyi oba okikkiriza aba nandaba akikkiriza ayagaddwa aba opposition n'aba NRM. Simanyi oba ayinamu feva oba kiki naye waliwo wogenda wegendereza ekitimba omanyi ekitimba tukirimba sometimes naye ng'olaba obuwagizi bwebwo. Awo ne nzija ne ŋŋamba naye yali muyimbi nga mukyala w'amaanyi. Ebintu bino omukwano guyina engeri gye gukyusaamu. Structure z'ensi yaffe Uganda bagizimbira ku bintu nga 3 oba 2 ekisookera ddala omuntu omumala omutegeera nti nno ayina ensa mu bantu mufumbo. Omuntu omutegeera nti ayina ensa mu bantu mufumbo ekitegeeza abantu ndi katono ono ayina ensa. Kyova olaba nti bwe tugamba ebyobufuzi bonna abayingira parliament nga tebaawasa baakuba embaga mu lwatu baali bangi bakitegeera ekiraga nti nno luli baali si babuvunaanyizibwa kati babuvunaanyizibwa balina obutuukiriza nti babuvunaanyizibwa ensi ne balaba. Ate omuyimbi yenna ekyo ekitone kibiyita okuyimba kijirako ekintu ekyenjawulo. Be bamu ku bantu abalina okubeera nnyuto nti balina kulaga sayidi nakuba kati byakyukamu. Abayimbi tebalina njawulo na bannamawulire, abayimbi tebalina njawulo na basumba ne basheeki, kati byakyukamu. Ojja kusanga sheeki nga era gwawagira osange omuyimbi nnaku zo tubamanyi kino omuyimbi waki. Naye byonna byonna ebyo Nyamutooro waki abantu bamwagadde because omuntu gw'alina Uganda yemuleze ate Uganda emukwatiddwako ekisa. Kenzo sikyali wange ennaku zino twayawukana
sura akena wancha gamba nti mwagaliza kibi nti wawafunye omukazi nga muzaddemu n'omwana credit gyali kubanga ensi yonna nebadde emubuuza akula ddi abantu bamanyi nti siina mukazi okugyako abantu bali so close nnyo gyendi ebamanyi omuntu okutegeera nti anti bwebwongo bw'abantu kati kikinga nti omuntu okutegeera nti wabuvunanyizibwa era kwera mukazi waka omuntu okutegeera nti ategeera alina kubanga ayogera luzungu ng'ayambala suuti weyambala esuuti nomanyi oluzungu osobola okubba ebintu by'abantu bangi nnyo mu Uganda muno okuyimuka okwogera n'okubanga olina omukazi waka olina omusajja waka abajja kuwa ekitiibwa kubanga ebitiibwa byaffe tubigaba mu ngeri etategeerekeka beera pasita bajja kuwa ekitiibwa yambala entalabuuso tekbeere nesigida ogende emaka bajja kuwa ekitiibwa ye structure ya Uganda bwetu bweri ekitegeera kati musuuza nga ye kimukoledde ng'ekikoledde Nyamutooro kubanga youth MP n'ovaayo n'oyingira cabinet yasookedde ddala by the way okitegeera yasookedde ddala nti influence ne Kenzo nayinza okubanga naye ng'emuyambyeko n'akazi ako kakozi ate kagezi naye already abadde mu cabinet twali tetumumanyi nnyo naye bw'amaze okufuuka minisita ebyokatandika n'okumanya ebya Kenzo n'ebyomwana netulyoka tulaba bond eri wakati we ne Kenzo ng'amaze kufuuka minisita naye eri ate wedde abadde mubaka anti kati kyoba olina okumanya ki kino nti Kenzo naye alinga munabyabufuzi kanaku ze abala bayidayo kino kyonna kirina kubeera ky'abasajja omusajja olina okubeera ng'obala ate ng'ogenda okuzaalamu omwana akugattako ki bw'ogenda okuzaala omwana kikyateeka ku mmeeza because ensi ekyuse ebiri mu America bijja kutuuka mu Uganda wano nti mu America otya n'okuwasa kubanga bills zitwala laavu omukazi aba afuluma nga gw'oyingira bw'oba oyingira omukazi afuluma you understand ne Uganda ekijja okubeera wekyatandise okubeera omukazi gw'odating right naawe akugattako ki wetugenda beera omukazi akola omusajja yakubeera proud naawe akukwata mukono agende ono omukazi wange mwinamu n'abaana lwakubanga okola batakola tebagenda kujibira ku lujja bw'otakola ng'omukazi kino wammanga kyolina okumanya ojja kuba mangu akugattibwako n'oba ogenze ng'onoyo omusajja talina kyajja kukumiisingako. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nnyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Kante musozi afunye omukazi nene Rema abadde amumiisinga. Ane badde amumiisinga. Oli musozi abadde amumiisinga Rema. Because Rema alina emigugu gye yamuwabulangako nga ye omuntu. Tola nti kyamuluma lwakubanga omusajja yenna olina okuguma. Okugenda kwa Rema kwaluma musozi. Yes. Era abadde amumiisinga. Lwakubanga ng'omanyi nti abasajja Katonda yatutunda nga amazike gaffe gava wala. Nyamutooro Honorable Minister ali mu budde bwe naye
namulako mu interview ng'agamba relationship jaddamu taddemu gyeteekako mu bantu kati nyagitadde mu bantu kitegeeza wali yejja kiba kitegeeza omusajja musiraamu we by the way akkiriza okubeera ne akkiriza ezo ate mu Buganda omusajja tebamukola yaki tebamubalira nzaalo akyazaala kati Nyamutooro minisita ade mu high school love n'agivaamu kati ayingidde Machuwa love Machuwa love ojja kusanga eggulire ku makya eryabukedde bali ku Kenzo ne Spice Dana bali baagalana ekyo bayita Machuwa love nti ojja kisoma ogambe ng'omukazi olina okwesikamu ate otera ogambe yono gwe nafuna obuzibu abakazi bwe kukeera mu kyo kugwa mu mukono abantu batamanyi ngeri gye bayinza bahandalingamu era kyogedde Jacob walina ogambye nti minisita yali ku interview n'agamba nti eno era esemberera okubeera mu ki kugambye nti minisita bulijja bali mu high school love kati ya promoting boy agenze kati mu Machuwa love alina kuguma ekijja ku musajja we kyonna nti okwagala omuntu celebrity anything can happen love esobola okukola love esobola otakola abantu bano babiri bwe bateeka ku minzaani honorable minister yoyo yennyini agwanidde okubeera nga alina Eddy Kenzo oba leema yasuulamu ekyokubiri nali njogerako ne Abani Kojja n'agamba nti olaba honorable minister oyo waliwo ebintu by'atagenda kukola ng'omukyala olw'ebitiibwa bye ate bimuleetera obuzibu mu maka alimba omanyi teriyo muntu asobola kugamba nti ono yakusaanidde mu bintu bya love teri muntu asobola kugamba nti mukazi we tamusaanidde kubanga gwe oyinza okulaba nga atansaanidde naye nga mu mutima gwange ansaanidde gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School we invest in education kutoli mu mutima gwange tetuli mbuzi tuli nte kubanga ente osogisobera otulio tulisa okuzala mu nte yange nizala ekyana ekirungi tuli bantu twesimira ffekka era nabanga muntu ajja kugamba nti lugundu etakusaanidde muntu besaanidde bokka bebamanyi emitima gyabwe kikyeboogera ngaffe abantu abatali mu relationship yaabwe tulina kudde okwetegereza amatatu ga relationship ngeri gatambulamu gwadde okimanyi tasobola okudda ku comedy store agamba Hon.Nyamutooro Nyamutooro olinamu omwana because ali proud kati omukazi minisita olina okubeeyisa abantu omukazi minisita omanyi kirungi nnyo okuluzinga omuntu nozaawo ate amusinga bw'abanga yaluzinga omukazi akyasinza okuyimba mu Uganda regimu eno azizaawo minisita omuto mu cabinet enamba yekaika omuto alimu gena obetegereza bonna ye muto alimu ate amanyi okwogera kati ebisigadde simanyi oba amusaana oba tamusaana oba amanyi okufumba oba yatajja kukola waatukidde omugjamu empale n'amufunisa olubuto n'amuzalira omwana omusajja ajjamu empale ng'asiimye omusajja agenda okufunisa olubuto omukazi teba mistake wakaba abakazi bamanyi nti yali mistake tubagamba
olufuna olubuto nga saagadde ko bali mmanyi njogera bwe nkugiramu ne ntuuka mu ntiko muggwe obogera kufuna olubuto ojja ng'oli ku family planning nga wanga bwoli ku family planning aba mistake awo naye still si gwe Katonda okyasobola oddufuna kubanga tunasooka nti lufune wadde oli ku family planning n'agaana okukola kati kiki kye tulina okumanya nti twaniriza honorable minister okwagala ku muntu omumanyifu nti omuntu omumanyifu si wa bulijjo abadde akyasobola okwagala minisita munne ne bisigala awo naye ng'ate baagala oyagala gwe tulina capacity ono ali mu ndongo oli ali mu cabinet politician ono yafuuka politician naye afuusa nti beto ye yafuuka politician okuva Musuuza we yayingira weyatandika okuva Musuuza we yatandika ebintu bya federation yafuuka politician divide and rule yafuuka politician kati gutegeeza mu ndongo ng'oli politician abantu manyi nti Musuuza fala naye Musuuza mugezi sirabanga muntu mu industry ya Uganda mugezi nga Eddy Kenzo oyo Eddy Kenzo ye muntu omugezi tamala gafunisa lubuto talina baana bali kakikuddemu abasajja bangi bali mu industry ono bamaze gazaalazaala n'azaala mu muntu gwolabira ddala n'obuze kati bayaba mukimako ki naye nga mwinamu omwana naye Musuuza agenda okuteeka ensigo y'awantu ng'awantu awo twajja muleetera buzibu era ng'ajja kubeera proud nawo okitegeera Musuuza ye omu ku basajja be n'akasooka okulaba asobola okwenoonyerezaako obukyamu bwe buli naye ensobi gyakola tasobola kwegodola okitegeera asobola okugitegeera asobola okutegeera ensobi yange yeeno n'atatereezaawo Musuuza y'omu ku bantu be nasobola okulaba nti asobola okwenoonyerezaako ne ku nnyimba ze kati mu nsiike y'okuyimba omusajja yasinze okubeera omugezi ye Musuuza gwe teebereza from nowhere nowanga BET wekiranga ekiti kiri simple naye BET eyo gyolaba eraga maturity y'obwongo bw'omuntu mu kuyimba okitegeera kati kino kya Nyamutooro ebyasa bibaddewo nga tetunafunayo muyimba mwe kipya mummwe naye kati fe abamumanyi si kipya kubanga y'omu ku basajja alabika obulungi alina height buli mukazi yeegomba alina erinnya alina ssente okitegeera alina erinnya alina ssente alabika bulungi kati ebyo nena gwe bitadde ku Musuuza niwavayo wati nayimira ku mwana waani yenna yenna akubirira agwa mu mukwano naye jjukira ebitwalamu akazi bintu bitono nnyo ola kyamani wokukyala abeera kukyalo n'abakazi nga 7 nga kyamani wakukyalo katogera ku muntu gwe batimba okulaba togera ku muntu akuba oluyimba nelikucyankala nnyo obwongo ne feeling zo togera ku muntu asinga ettutumu mu East Africa Musuuza yasinga ettutumu tukize tugana mu Uganda wano yasinga ettutumu mu East Africa mu Uganda the biggest export gye tulina mu music Musuuza either you like it or you don't like it kituufu muba omwagala oba omuteeka kituufu the biggest export gye tulina mu gwe tebeeza omuntu nga Musuuza singa obadde omanyi obulamu bwe wantegedde ddala nti nno musajja mulwanyi kati Nyamutooro nze mwaniriza mu kiraabu gye bayita ey'okwagala omuntu omumanyifu naye simanyi nti oba akimanyi namwe mulimu emipiira egisambwa okwagala omuntu omumanyifu bingi nnyo ebijja kulimu okumuwaayiriza obwa sereebu omuntu omumanyifu kulimu gwodatinga nga gotoli mugundi yeemu mu sekita yeemu ali mu kabineti bamugamba Nyamutooro alina Spice Diana e Dubai alina Juliana e Turkey baagalana ne gundi
okwagala omuntu omumanyifu okwagala omuntu kati mulimu okenda mwanjo okugwanga laavu manyi obeera mu mu laavu mulimu ekintu kiyitibwa ejjakirizi zisudde nnyo bantu bangi nnyo mu buzibu natuuka ekiseera ng'ali mu jjakirizi n'omuntu naye ng'omuntu gwaliko macuwa nga mulaavu nkanga naye nga ye gwadeetinga odeetinga omuntu macuwa naye ate gweoli amatya okyali amatya mulaavu okyali amatya mu bugambo nga bebbi okyali amatya mu bintu bingi nnyo ate gwodeetinga byonna abirabye yadeetinzeko omukazi alina ssente akimanyi bwafaanana yadeetinzeko omukazi alina ssente alina feemu yadeetinzeko omukazi atalina ssente bonna abakazi bonna abamanyi musuzi abamanyi nemuntu tasobola mukalubiriza because Lema ekyenjawulo kyaliko ku nnyo ne Nyamutooro tebamusasulira mulaba naye Lema bamusasulira omulaba Lema mumanyifu esaazo Nyamutooro mumanyifu kati okwandolinga omuntu omumanyifu musuzi akimanyi okwandolinga omuntu alina erinnya amanyi engeri gye bamuwandolingamu okwandolinga omuntu alina ssente amanyi engeri gye bamuwandolingamu kuba yali adeetinzeko omukazi ng'alina ssente nga ye talina kati amanyi engeri gy'okwandolingamu abakazi abo bonna naye Nyamutooro ekibuuzo kiri nti yayi amanyi okwandolinga omusajja alina erinnya kubanga omusajja alina erinnya ebimugirako biba bingi kyova olaba nti olina okuwa nnyo respect maama Babby Kyagulanyi maama Irene Namatovu olina okuwa respect maama wange omulala Kiggwe olina okuteekawo awo maama Zuwena abakazi olina obbawa respect kubanga okwagala omuntu omumanyifu ogenda n'ogwa mu pressure n'obuyanga omutima gwagala kwabika naye njagaddeko omuntu omumanyifu yali mukazi ng'akusinga erinnya omundi gwange gwasembayo twatuula nera ngamba Jacob onjagala oba tonjagala mugamba nkwagala onjagala ngamba ye nkwagala naye ekinjagala okugamba mbuuza kiki Jacob nno omusajja nkwana ne message n'azindaga naye omusajja ono aneesibyeko so njaga kukubuuza oli siriasi nange oba toli siriasi nange ne mugamba ndi siriasi naawe naye wotuukidde okuŋŋamba mu mutima gwo wasazeewo dda omusajja oyo naye ekyo ekintu byogenda okufunako oyo omusajja obulamu bwo bugenda kukyuka butya era nze nga ssente naye ng'omusinga erinnya omusajja n'oba nga olina erinnya ng'omusajja ali ku mukazi wakusinga ssente omulekanga tewesitresinganga omusajja yena yinza okuba nga oli mulungi mbuliri nga mukazi omutuusa ku ntikko emmeka naye ng'oba nga omukazi wasooka okusaba ekintu nga kikubisa enduulu leke ne mugamba omusajja omusazeewo kati kankuyambe okutangaaza kyogenda okufuuka paasipooti egenda kukyuka ogenda kubeera mubulamu bulungi ogenda kufuna amakaago nze kubanga enkwagala nkwagala omutima gwange gwonna naye swakeera kumakya kulemesa kufuna nijja ku bintu byenkoze mu laavu nga bingi nze nali sanze kula omuntu gwe njagala ng'omusajja amwebaseeko awo live kitegeera kati mu laavu nze laavu ngiraba bulala yantunulira n'asirika n'agamba kye Katonda ngamba nkwagala ninkwagaliza kisinga sagala nkwagale otuuka ekiseera onsabe n'ekintu sikisobola ye mukazi ekagwe nali nkedde ku makya ningenda ku bisibo byange eby'ente nga njagala bijja mugambe tugende mumwanjule ewaabwe naye yaŋŋamba ekyo nemugamba munange olaba life egenda kukyukira ddala bisasobola kuwa yajja bikuwa genda eyo bayita lo eyo gye bayita lo
omusajja ono olina okukkiriza amazima nti toyina. Kibi nnyo okwebaka ku mukazi n'akusaba ekintu nga tosobola kimuwa. Kibi nnyo okuzaala mu mukazi omwana agamba ddadde njagala akamotoka nga tosobola kamuwa. Ne maama wabanga akola nga naye taata akola, omwana n'asaba taata ekintu taata nga tasobola, maama n'asobola okimuwa, ye laavu enyuma, laavu y'ennaku zino yafuuka nzibu. Jamaali Kenzo yabaze omuzannyo oyo omukazi katumanyi bajeti ye. Kenzo Bajeti ya Nyamutooro gye kayika nga minisita eno gyetegerezeko gibale. Nyamutooro gino emyaka gino ebiri egisigaddeyo ebyetaaga by'abakazi ki? Laavu mutwalako out kusaata omwana we mulage laavudde waka noba nga tosobola naye kasogenda n'okukwata ku bbebi we n'omulabako n'omwe ku budde n'omutimbayo ku bifaananyi awo kikyayagala. Kati Nyamutooro yatuuse ku kirooto ky'omusajja gwe yayagala bati kijirako obukwakkulizo bwatanaakutegeera. biki ebyo bigenda okugirako kubanga olidde wadeetinga ku muntu alina erinnya. Obukwakkulizo butya busookera ddala propaganda wa media mungi. Ekyokubiri nti naye akosa propaganda akosa onalewo minisita yekka oba ne Kenzo amutwalira. Kenzo nkanga olwedde yamumanyi nga Kenzo nkanga bonna yabadeetingako abakazi bonna nakuwadde emitendera. Kenzo yali adeetinzeko omukazi ng'alina ssente. Kenzo n'adeetingako omukazi alina erinnya. Kenzo n'azaala mukazi atalina linnya, bonna abamanyi naye kati onalebo minisita abadde mu amakyalaavu eri high school eyo kali yayingidde mu laavu eri macuwa gyolaba ekintu n'osirika nga kinyigire muli naye ensi n'ogiraga kasimayiro naye nkuwa maama babi Kyagulanyi ensi nebange emunyize etya ajja n'alaga abantu tuli bulungi eno maama Naabagereka ensi nebange emunyigira etya nga Queen wa Buganda alina okujja okulaga Buganda nti afumba. Maama Janet anti omuntu tumuyita kati tugala ku bakazi abaludde mu bufumbo naga tebagamuwasa amagugu go wano recently sijja muleeta kati ngamba Maama Janet okufuuka maama w'ensi ebyetaago bingi nnyo ebikugirako n'owulira nti Pulezidenti Museveni azaala omukazi w'emukono alina omwana emukono yeesimbawo naye nga goli maka n'osirika n'ogamba kasita nzaali maka kati okudeetinga omuntu omumanyifu alina ssente nga mulungi abakazi babayana okufuna ekyo kyawofu ku gundi ku Nyamutooro nti Nyamutooro yayingidde mu kisaakaate ky'omukwano talina okudda mu drawing board okisoma nga kyo. Minisita alina okusoma minisita kati alina okusoma n'omusajja omumanyifu bamwagala batya alina okusoma okubeera honorable minister kwanga efida agibaddemu ne secretary gye bamutaddemu ndala eyalina bisomo bitegeera mu myaka egyo ne myaka egyebiri alina okusoma engeri gye bagalamu Eddy Kenzo omusajja omumanyifu omwagala otya ng'alina ssente ng'alina erinnya ng'alina ne ba ex-be olina omwagala otya nga buli nnaku awasogera mu Instagram ye nga mulimu omukazi amweza message osookera ku makya nodda ku Twitter onokubako omukazi Kenzo akwanira ku Instagram ne ku TikTok nakulaga nti ye Kenzo nakulaga nti profile nayo Kenzo akwanira abantu ku social media. Ebyo byonna bina byetaaga omukazi agamba manyi owa minisita bukoma wano byonna byempulira bikoma wano kanjagale muntu wange because ogwa mu mukwano obuzina bwonna omuntu gweyagala olina obwagala. Teri omusajja atali mwenzi. Omusajja obwenzi bumuggwamu ng'afunye omukazi asobola omukkera kuma ky'obumugyamu. Ekibuzo kiri nti Kenzo mumativu akuze because omusajja okukula si kuteeka mukazi waka oba okuteeka omukazi waka ng'omutadde mu kkomera nabeera tortured eyayingira mu bufumbo nga anyirira atandika okuvayo ng'asiiwuuse si ye minisita ayingira mu kabineeti nga byakola takyabitegeera
musajja amukyankalanye. Yes. Ojjoma n'abeni ku lujja nga anyirira n'omuyingiza mu bufumbo n'asiiwuuka because totuukiriza buvunanyizibwa bwo tewakkuta nsi. Okukuta ensi nno si kyangu ku saidi yaffe abasajja. Okyogamba kukkuta nsi oba olusebeera mbeera. Omukazi y'ensi. Wakkuta bakazi. Omukazi y'ensi Jamal. Bulwokera ku makya ng'okyali mu nsi y'okuliraanira okubeera n'omukazi ow'akabina ow'amaaso ag'endege ow'entumbwe nga tunakukkuta muga nti yono omukazi gwensazeeyo yo kanzikute. Ko n'abasajja b'ekibitiibwa bwe tuwa ebitiibwa bwe tulaba eyo ebitiibwa mu Buganda wawa balina abakazi be baagala ku TV okunogamba omukazi wa gundi yamwagala mulimba n'omwesangiramu ng'ali naye nga bakukkuta baveeyo mu woteeri eyo. Naye nga wakitiibwa. Si kyangu omusajja okukkuta ensi n'ekitwala omukazi n'atalabika okugyamu obuzeezeze mu musajja n'akukkuta ensi.